balinyo mukulu kakati kigambo stimulus package ekyo kigambo kirungi naye actuality yakyo mukiteekamu okoze stimulus package abazifuna be batuufu bwe baba bazifunye bazifunidde ku interest rate ki buli omu mujja kukanya nange nti interest rate banka kwetuweera ssente eri waggulu nnyo ffe eri gye tuwangaalira owulira nti bw'oba osobodde ozifuna interest rate ziri mu 2-3 naye ffe wano tuli mu fifu 15, 16, 17 ebintu bwe bityo so stimulus package eyo ogiwadde omuntu omutuufu ogitunuuliza baani oyo gw'ogiwa agenda kwongera ku ggwanga kati singa oddira olina is United Traders Attire Association kasiita ebitongole ng'ebyo mubandibadde bawa stimulus packages ezo ate nazo ebyo gy'oyisiza mu UDB nga bwegambye rates ziri high compared to other countries. It doesn't encourage kwega omuntu azitwala naye nga mindset ye already eri mu failure mode olwa percentage gwokola ki gyoyagala naye ate nga sente singa otaddeko amagoba matono kuba naawe obanga eyazifunyeko like a donation why are you raising the rate so high kakati n'ekirala bakkirize banka eya the Arab system, the Arab banks, ez'abasiraamu interest free kubanga era bwe bakola amagoba niwe bazizaamu mu ggwanga ndowooza kijja nakuyambako ku competition nti ono bw'aba agabira interest free kakati nze lwaki ndeege zange zibeere mu 20 let me put it competitively oba nfuna you encourage the public to borrow and invest abantu balina idea nyingi you just have to incubate them n'olaba is it worth financing infrastructure ekule kuba abantu basobole okukola business ebyenfuna ng'abateesa bannaye bwe bagambye ebyenfuna n'ebyokusoma byebiyimirizaawo eggwanga so that interest rate bank balyongere okukitunulamu emirundi mingi tugenze mu banka era naawe n'owulira rates eziriyo tezikuyamba kakube mu kuzimba eChina gye tukolera zindaba olumu bagenda anti bagamba is it operation wealth creation then poverty biki ebyo eChina no best example kulaba balwanyisa nti osanga president buli mwezi ayina ekyalo kyagenda n'akyalamu naye bw'agenda okukyala atuukira ddala ku muntu asembayo obwavu mu kyalo ekyo n'amubuuza twandikuyambye tutya okulaba nti ova mu bwavu n'aleeta idea ne bagireeta ku level endala bagireeta ku level eya LC1 naye n'alaba oba kirimu kati abantu abali awo nga mukaaga basobola okukola ekintu ng'ekyo bwe balaba nga tekiriimu ate ng'ono balemeddwa mu mbeera ey'obwavu gavumenti zeeri zizimba n'ennyumba ne ziziwa abantu naye kankulage zifuniramu zitya gavumenti bw'eba ezimbye sementi emuguze mu Uganda bannayuganda bakola mu cement factory baba bafunyeemu emitayimbwa abazimbi abo bennyini bafuna ssente kati zizo owulira nga bwe bagamba kale UPDF ezimbe biki nezino ezimbe eggyeyo abantu anti balwanyisa bwavu so nze ngamba stimulant packages zino ne operation wealth creation singa baba bazitadde mu bantu abatuufu bijja kutuukirira naye currently zendooza teziri mu kufunibwa abantu batuufu ng'ebagambye Rwanda ekigitadde ku ntikko kati bya bulambuzi naye ng'amazike gasingawa naye kakati Rwanda yagenda n'eteeka essente ozirabye ezitadde mu Arsenal club eya Arsenal ya timing club ki abaddugavu zibasinga okulaba wano omupiira mindset n'emanya nti mindset y'abaddugavu eri etya baani abatunuulira nnyo kyekisinga okutwala abantu mupiira bali eri mu betting n'egamba visit Rwanda naye nga ku amazika agasinga gali eno e Uganda gamanyi n'okusa ne gasigala eno bali ne banga tebalina naye kakali akalango kagenda that tells you ebyobulambuzi bibayambye naye ffe tulina bakyekutegeya abasajja badduka emisinde ensi yonna erumanyi bakita omuteeka nga ambasada buli waagenda mu kudduka kwega naye nga akubira akalango
visit Uganda, mutwale alabe amazzi, mutwale ebyobulabuzi ebyo byonna abe nga ye promote, muteeke ku CNN, musasulire abeere ku CNN. Abaana baba badduka emisinde. Waliwo ekirala kye tulifuna abasinga bakyeptege n'owulira world record holder kyekirala kyolinda. Zezo opportunity ziri ate Hajali ze yagambye eyo nayo opportunity yagira mu COVID. Ate tetujja gimisinga ey'omugenzi Akibowa nga bwe yagenda. N'okuba nti kakati n'ekisaawe kye tekiriyo. So tusaba ezo opportunities zibe utilized ng'ezo.